TV olunaku olwaleero ndi wano mu district y'e Lwengo nga olunaku zikulongotedde bbiri kati ng'akakiiko k'ebyokulonda katadde ababaka okulabika nga bagenda okuwenja akalulu mu bifo byabwe byonna bye bavuganya gye bali abalonzi baabwe. Mu kaseera ka leero njagala kutegeeza nti okuva olunaku lw'eggulu campaign tezinaba kubanga za bbugumu nnyo nga ku mirundi gyonna ezize zibeerawo mu bitundu eby'e Lwengo. Njagala kutegeeza nti olunaku olwaleero ababaka batandise okulabika nga Lwengo buli omu anoonya akalulu mu mbeera y'okuba nti si eri ebbugumu lye tuzze tulaba nga eggaali zitambula biki byonna n'embeera yonna ng'ebikaali mu kamyufu ka NRM ku kisanja mu kamyufu ka NRM akawedde. Njagala kutegeeza nti district y'e Lwengo eno erina constituency 3 erina amagombolola 10 mwezo constituency 3 kosa n'omubaka omukyala akiikirira district ebifo ebiri mu kunoonyezebwamu akalulu. Omubaka omukyala akiikirira district y'e Lwengo kuliko ababaka bana. Ababaka bana okuli Namujusise Donozia, okuli Dr. Salankonge Muwonge, okuli Christine Namuyanja, okuli Elizabeth Nakasaga, kosa n'okulabika nga abo kuliko owa Nuupu omu Namayanja Christine Honorable Sise Namuju yajidde ku kadi ya NRM. Ekyo kifo kiriko ababaka bana. Ekifo ky'omubaka owa Midwest eya Masekati kuliko omubaka akyali mu Parliament omubaka Honorable Sejjoba Isaac Mayanja, Honorable Asmat Nabalamba, Honorable Kayira Isaac, Honorable Kamali Saulo, Honorable Kiyimba Emmanuel. Abo be bali constituency eya Masekati. Abo tunuya constituency eya Bukoto South ekiikirirwa omubaka Kagabo Twaha eriko omubaka Kagabo Twaha eriko Sentamu Julius, Honorable Haji Muyanja Mbabali, kuliko Matovu Rogers, Sentamu Julius Kosana Akim Saula. Okono kuliko omubaka ayajidde ku kadi ya NUP Saula Akim omu, kosa n'omubaka ayajidde ku kadi ya NRM omubaka Haji Mbabali Muyanja nga ali ku kadi ya NRM. Njagala kutegeeza goyina alaba Tayali West mu bitundu byonna gy'osinzira nti district y'e Lwengo constituency endala era erimu ku bbugumu constituency ya Bukoto West. Bukoto West eyo erimu omubaka Setayi Muyanja nga yali mu Parliament mu kisanja kino, kosa n'okulabika nga waliyo omulala ayaze era avuganya Kitata Ibrahim ng'onabadde ssentebe wa district. Kuliyo muna NUP Kamusime Thimis, kosa n'okulabika nga era waliyo na NFDC Seruge Yasini. Seruge Yasini yajidde kadi ya FDC. Awo nno kwogatta n'ebbula ly'amasannyalaze nti ebitundu ebimu tebina kufuna amasannyalaze gano ge bayita mu bunnabyalo. Njagala kutegeeza gwe wenna ali eyo nti district eno ababaka abali mu Parliament ku mulundi guno bonna ba NRM. Otunulira Dr. Twakagabo ono nga yava mu NUP ne yegatta mu NRM, oyo atwala essaza erya Bukoto South, oyo naye wa NRM. Honorable Sejjoba Isaac Mayanja wa NRM Bukoto Midwest, Honorable Sentayi Muyanja Bukoto West NRM, omubaka omukyala owa district nga naye wa NRM. So nno nti kiki twagala kulabika nga bannalwengo bafuna obuweereza obw'omuggundu. Naye ekinjagala okutegeeza goyina alaba Tayali West nti mu kaseera kano ebbugumu wadde terinaba kulabikawo ne tulisuubira bitundu ebyenjawulo okugeza nga Bukoto South. Bukoto South eyo waliyo ababaka 6, Bukoto Midwest mulimu ababaka abeesimbyewo bali 5, Bukoto West bali 4, kosa na omubaka omukyala kwesimbiddwako ababaka 4. Zino njagala kutegeeza nti district y'e Lwengo eno okuva lyasalibwa ku Masaka ebizibu bikyalimu wadde ng'ebirungi tubifunye era nga mwebiri bannalwengo babyogera, kosa n'ababaka bibatuusizzaako eri obuweereza abantu baabwe, naye abantu bakyetaaga ebintu ebimu okutuukagana ne districts endala. Gwe wenna tugenda kwongerawo kuwa ebifa mu district y'e Lwengo. Campaigns bwe zigenda okutambula. Lwaleero omubaka Sejjoba Isaac Mayanja agenda kutalaga nga aliwenja akaluuke mu town council y'e Lwengo. Yenze Kalema Bashir wano mu